ndi munyiivu nnyo era ndi musunguwavu ku ngeri gye nakwatibwamu gye nagobwamu ku mulimo n'engeri gye nawaayirizibwamu abantu abaali baagala okunzisa mukama wange. Bw'atyo Kayihura avuddeyo n'ayogera ku ngeri gye yakwatibwamu ne ku misango gy'awozesebwa n'engeri gye waayirizibwamu okutuusa okumugoba ku mulimo. Eyaliko Ssaabaduumizi wa poliisi ya Uganda, former Inspector General of Police General Kale Kayihura avuddeyo omulundi gw'ogusoose okwogera ku ngeri ki gye yakwatibwamu n'engeri gy'avunaanibwamu nakyamuyisa kitya ng'omuntu. Ono nno bino yabyogedde asisinkanye omwogezi wa gavumenti ya Uganda omukulu ayitibwa Ofono Opondo ku kyalo kye Katebe ekiri mu Kashagama sub-county mu disitulikiti ya Luyendi y'eryantonde olunaku lwokubiri. Kayihura agamba nti munyiivu nnyo ekitagambika olw'engeri gye yakwatibwamu banne ate abali mu magye. Mu bigambo byennyini agamba nti ndi munyiivu nnyo olw'ensonga gye nakwatibwamu ng'ate nali nsobola okuyitibwa nze kennyini ne neetwala ne neeripootinga bwe mba nga nali mpitiddwa abakulira amagye mu Uganda. Bw'atyo bwe yategeezezza mukulu Ofono Opondo eyamukyaliddeko mu kitundu ky'e Kashagama. Ono nno Kayihura ayongera n'atugamba nti alina emisango egy'enjawulo gyamuteekebwako mu kooti y'amagye era gy'aliko gy'awoza kati era gye yagaanye okwogerako ebigikwatako olw'okuba nti ensonga zikyali mu kooti. Mu bigambo bya omwogezi wa gavumenti ya Uganda Ofono Opondo ye kennyini agamba nti nagenze okukyalirako munywanyi wange General Kayihura ku faamu ye olw'ensonga nti mbadde soogerangako naye okuva lwe baamugoba ku kifo ky'okubeera IGP mukama we President Museveni ennaku z'omwezi nga 4 ogwokusatu gw'omwaka oguwedde era nabadde njagala mpulirize ye bino abyogerako ki. Ebyo nno bigambo bya Ofono Opondo. Nabadde njagala okumanya ye bino abyogerako ki n'okumulaga obusaasizi kubanga mukwano gwange ow'ebbanga eppanvu tuludde nga tuli ba mukwano. General Kale Kayihura yabadde IGP oba akulira poliisi y'eggwanga oba Ssaabaduumizi wa poliisi era ng'ekifo kino yakifuna okuva mu mwaka gwa 2005 mpaka mu mwaka gwa 2018 mukama we yamunaabira mu maaso n'amufuumuula mu ngeri ye gy'agamba nti yamunyiiza nnyo. Kino nno agamba nti nno Kayihura mu bigambo bye byennyini agamba nti yali atambula ng'agenda Mbalala. Kino nno we yakwatibwa yali agenda Mbalala okulaba dokita we era wano we yakwatibwa ne bamuteeka mu helikopita y'amagye n'aleetebwa e Kampala bamusoye kajojijoji w'ebibuuzo. Agamba nti nno nategeerako era waliwo eyaŋŋamba nti amagye gannoonya era nenkyewuunya ebikaseera ako nali Mbalala gye nali ngenza okulaba omusawo wange. Amangu ddala nakubirirawo akulira amagye oba gwe bayita CDF oba Chief of Defence Forces, Commander in Chief of Defence Forces General David Muhoozi eyaŋŋamba nti nalina okujja ne reporting egyali. Naddamu ne mukubira n'agamba naye bw'ayitawo akaseera ng'amaze okuŋŋamba nti ne reporting yaddamu ate n'ankubira n'aŋŋamba mbu akyusizza mu ndowooza ye mbu era asindisa helikopita n'abantu bajje bankime. Bw'atyo bw'agamba bankima ne bantwala butereevu Embuya mu barakisi y'Embuya nsobola okumulaba era bwe twavaawo amangu ddala natwalibwa ku poliisi y'e Makindye barracks era nga Kayihura ayongera n'agamba nti si nti ndi munyiivu nnyo naye era bw'okitunulamu siri musanyufu n'akamu ku ngeri gye nayisibwamu ku ddaala lye ndiko mu magye ga Uganda. Kayihura agamba Kayihura okwogera ku nati ezamuteekeddwako eggwanga ery'Amerika agamba nti nno ye tayeenyigirangako mu buli bwanguzi nakulinnyirira ddembe ly'abantu. Agamba nti ye bino ebimuteekebwako bibagamba nti byakolebwa yabikola ng'ayitira mu ba crime preventers ng'aliteekawo yeewakana. Kayihura mu bigambo byennyini yeewakana n'agamba nti yaleeta ba crime preventer kubanga yeesimbawo ku bwa president ng'ekintu ekyamuwaayirizibwa. Kayihura agamba nti bamuwaayira nti yatandika okulikuluutinga oba okuteekateeka akabinja k'aba crime preventer nga kano kaali kakumuyamba okubanga yeesimbawo ku bwa president. Kino nno kye yagaanira ddala n'agamba nti ekisookera ddala okuteekawo ba crime preventer
kiri mu nsi yonna tekisookedde wano yengeri yokka abantu ba bulijjo gye basobola okweyambamu poliisi nayo nebayamba mu ngeri ey'enjawulo naye olwokuba nti nno yo Uganda yina engeri yaayo gyefaananamu amazima agaddala ekirowoozo kino Kayihura agamba nti yakijja ku nsi ya Amerika ne mu nsi z'abazungu eno nno nga buli muntu ali mu nsi eyo abeera kitundutundu ku bantu abagaba amawulire nga abantu bagawa poliisi okusobola okulwanyisa obumenyi bw'amateeka ayongerako n'agamba nti enjawulo eri mu kintu kyaffe nti ebintu byaffe tubikwata mu ngeri ya kijega kubanga abantu bawano tebamanyi nkwata gye bakwata mu bintu ate bwe babawo obuyinza babukozesa bube Kayihura bw'ati bw'agamba so bw'atyo n'agamba nti ba crime preventer abamu baali babwannakiwa beewaayo bokka ate era balina okubanga abasembeza eri poliisi kubanga tebalina buyambi bumala kusobola kutuukiriza mirimu nga ku poliisi wokka we wali ng'emmotoka oba amafuta oba ebikozesebwa ebiyinza okubayambako okutuukiriza emirimu gye balina okukola nga ba crime preventer gyali gye batendekeddwa mu Uganda agamba nti kano ke katono ke yalina obbawa kuba teyalina ekinene kyayinza kubawa yadde okubawa amafuta yadde okubawa ki so n'ayagala baliraane ennyo poliisi n'abagaba ku poliisi ez'enjawulo okusobola okukozesa ebikozesebwa ebitonotono ebisangibwa ku poliisi omusajja ono General Kayihura agamba nti nno mulimu abamu mu system ya poliisi abaali badde abamenyi b'amateeka nga bwe yaleeta crime prevention oba ba crime preventer batandika okubeera nti nno bw'abanga abatadde bano ba crime preventer ku poliisi bano tebakola nnyo bumenyi bw'amateeka kuba bategeera nti waliwo ababeerawo okubanga babalaba n'agamba nti ye ate bannange n'okuteekamu ba crime preventer ekiragiro kyava wa Museveni nti era yakimuyisizaawo mangu kye yayita express permission kino nno nti president yakimuwa n'akimuyisizaawo mangu ba crime preventer mu bwangu babeere nti nno bayambako obumenyi bw'amateeka obwali bukudde ejjembe mu kaseera ako olw'okuba nti n'ennamba y'abapoliisi yali ntono nnyo okusobola okuyambako mu bumenyi bw'amateeka Kayihura ayongera n'agamba nti okuleeta ba prime preventer bano abamuviirako akabasa abamuleetera akabasa n'okutuuka okumugoba mu ntebe kyali kikoleddwa wakati we ne President Museveni nga bano baali tebaagala nnyo kuyingiza b'amagye mu nsonga za poliisi nga baagala beeyambisa abantu ba bulijjo bayambeko ku poliisi olw'okubanga poliisi yali ntono Kayihura era ayongera neyeegaana nti nno tayambangako yadde okwenyigira mu kuwamba abannansi b'eggwanga lya Rwanda okubajja mu Uganda okubaza Rwanda era yagamba ekyo takikolangako ekisookera ddala ye kennyini agamba nti mu mwaka gwa 2008 ne mwaka gwa 2012 ab'e Rwanda baali bamugaana n'okulinnya ku ttaka lyabwe oba kye yayise mu lulimi olw'amateeka persona non grata oba an unwelcome person in Rwanda kye Kayihura agamba temusobola kubanga mumulumiriza okubanga yazaayo bannansi ba Rwanda nga mu kiseera ekyo kyennyini mwaka gwa 2008 mpaka 2012 omusajja ono bano bwe bagambirwa nti nno bwe baakolebwako ebisobi bino ye yali takkizibwa yadde okulinnya ekigere kye mu ggwanga eri Rwanda Ofono Pondo yeyongereyo n'amubuuza ebibuuzo ebyenjawulo era n'amubuuza ekibuuzo nti lwaki gw'olowooza Kayihura wamaliriza mu ngeri eno kyekino ye kye yazzeemu mu bigambo byennyini agamba nti alabika yalowooza nti waliwo okuwaayiriza kungi mu sisitimu eno ey'NRM nti era ate bakuwaayiriza tebatwala ku kaseera kunoonyereza oba bakuwaayiriza bituufu bakuwaayiriza ne watabaawo yadde alondoola oba kituufu abantu kye bakwogeddeko kituufu oba si kituufu tewali afaayo era nga bino ebyamukolebwako ye mu kaseera ke ku ddaala lye nga genero mu magye ate era eyali akulira poliisi oba ssenkaggale wa poliisi baaleetera President Museveni mukama we okulowooza nti byali bituufu ekyo kyalowooza nti kyekizibu ekisinga nti abeetoolodde Museveni bamuwaayira era ne bamuleetera okubanga alowooza Kayihura yalina omusango omunene gwazizza ye wano mu interview eno yeeganye bwe yajjukiziddwa nti y'omu ku baaleeta sisitimu eno y'NRM lwaki ate abeera agiwakanya emyaka 33 gyemaze mu ntebe lwaki ate Kayihura abeera awakanya mu bigambo bye byennyini yazzeemu nti sisobola kubanga ngiwakanya nenze ndowooza nawaayirizibwa kubanga abantu baali banoonya pulezidenti abawaana ennyo kyeyayise seeking favors from the president balina bye baali bamwagalako nga
baagala abawaana ennyo ne bampaayira nsobole okuba nga ngobebwa mu ntebe n'okunyigirizibwa n'obusungu bwonna bwennyina bwava ku ekyo. Abantu abasinga bakola ebintu olw'ensonga zaabwe kyayise self motives ye Kayihura bw'ate bw'agamba, naye ndi musanyufu olw'okuba nti pulezidenti oluvannyuma yamala n'amanya amazima nti era baali basajja bano bampaayira. So Kayihura agamba nti pulezidenti yamala Museveni n'amanya amazima nti abasajja bano bamuwaayira. Yagambye Kayihura yayongeddeko n'agamba nti nno waliwo obutambi obwaleetebwa ne bumuwaayira nti omu ku baayinyigira mu kutta eyali IGP oba eyali amyuka IGP Andrew Felix Kaweesi. Kayihura agamba nti waliwo akatambi akaleetebwa ng'era kano kaali kajingirire akalagibwa pulezidenti nga kalaga nti yali alagidde abatemu basobole okutta Andrew Felix Kaweesi. Era ng'agamba nti singa Museveni yali tasazeewo akatambi kano kukeetegereza oba bakongereyo mu b'ebyuma bakeetegereze n'akaleeta wano mu bakeetegereza wano saako n'okukaweereza ebweru teyalizudde mazima nti kubanga bwe yakaweereza yavaawo n'amanya he understood that Kayihura teyaliimu mu batta Kaweesi. Agamba kyamunyiiza nnyo okubanga yawaayirizibwa ogw'okutta Kaweesi olw'okuba akatambi kano kaleetebwa kalaga nti yamutta so ng'ate kaali kajingirire singa pulezidenti yali nga takeetegereza bulungi nga yeeyambisa abakugu okuva wano n'ebweru w'eggwanga. Kayihura yali ayina oddusuulamu akaba. Ayongerayo n'agamba nti okumanya Kayihura yawaayirizibwa ye agamba nti talina weekuusiza ku nsonga z'e Rwanda era agamba nti nno era tabangako bantu baleeta nti bamuyambeko okukwata entebe y'obwa pulezidenti nga bwe kimuwaayirizibwa. Ayongera n'agamba nti mu kitongole ekyayiso kyo kyayongera ne kiraga nti Kayihura y'omu ku baali beenyigidde mu kutta Kaweesi. However, oba mu ngeri endala kino kyazuulibwa nti tekyalina bujulizi nga ab'amagye beegasse wamu ne basooka banoonya obujulizi ku kino era kyababula. Kayihura ate yejjusa nnyo olw'okuleeta ab'ekibinja kya Boda Boda 2010 era Kayihura agamba nti I regretted incorporating unqualified people to manage law and order like Boda Boda 2010. Agamba nti yejjusa nnyo okubanga aleeta ebisajja ebyamulyamu olukwe, ebisajja ebyali tebiina bukugu bwonna ebya Boda Boda 2010 nga bano baali bakulirwa Abdallah Kitatta ono nno ng'ali luzira asaavinga oba ng'ali ku kibonerezo kye eky'emyaka 8 n'emyezi 6 kye yatandikako olw'okumusanga n'emmundu saako n'ebyokulwanyisa ebirala. So Kayihura yagamba nti si musanyufu n'akamu but byonna bye nakola okuleeta abantu abo byali byakuyambako okusobola okutereeza obutebenkevu mu ggwanga kyesaategeera nti kyali kiyinza okundeetera obuzibu mu mirimu gyange. Agamba nti bino byonna biteekebwa ku ye yekka ne biteekebwa ku poliisi nga infrastructure ye yali mukulu bukulu naye byonna baabituuma byonna ne babimuteekako nti ye yataalina busobozi kubikola ki kubeera nga abikwasaganya. Bw'atyo Kayihura yenno Kale Kayihura muguli etukuleesedde olwale bwavuddeyo n'ayogera nti munyiivu nnyo era si musanyufu olw'ekitongole kya ISO saako n'abantu abeegwanyiza ebyabwe okubeera nti nno baamuwaayiriza nti nno yagezaako okubanga aleeta ba crime preventer saako ba Kitatta okubeera nti nno bamuyambako okubanga yeesimbawo mu mwaka gwa 2021 ku bwa pulezidenti era ekyo tekyali kituufu. Munyiivu nnyo olw'okuba nti yawaayirizibwa ogw'okutta eyali amyuka Ssaabaduumizi wa poliisi IGP Andrew Felix Kaweesi era nga musanyufu kati olw'okuba nti amazima agamba ne gavaayo olwa pulezidenti okutegeera nti bino tebyali bituufu. Ayongera n'agamba nti emisango akyagirina naye nga si musajja musanyufu n'akamu. Mu bigambo bye bennyini bw'oti bw'owulidde yongera okuwagira omukutu gwaffe yongera okutusubscribingako kuba twasazeewo okubanga buli wiikendi okutandika n'olwokutandikuterawo amawulire agabadde mu ggwanga. Libadde eggulire lya eyaliko Ssaabaduumizi wa poliisi Kale Kayihura. Mweraba.